wobanga tosiraanirangako ku airport ng'ennyonyi ekulese osabanga nnyo luno olunaku ne lutatuukawo mu bulamu bwo. Nasiraanira ku airport y'e Cairo naye ng'ensobi yakolebwa ku nnyonyi gye nnalinnya okuva e Uganda. N'ensiraana luno olunaku siri lwerabira, lwe lunaku olukyasinza okubeera oluzibu ennyo era olubi ennyo mu bulamu bwange. Okusiraanira mu nsi etaliiyo bw'osiraanirako ku airport y'e Uganda ogamba kale munnange nnaalinya kabooda n'enzira ewaka, naye osiraanire mu nsi etaliiyo. Kino tekiriiko mbu gwe mulundi gwo ogusoose oba walinnyako dda ku nnyonyi, tekiriiko ekyo kuba nze gwali mulundi gwange gwakusatu. Ennyonyi gye twalinnye okuva e Uganda yalwawo okusimbula. Essaawa ezaali ku ka boarding pass ze twali tulina okusimbulirako si ze twasimbulirako, ennyonyi yalwirawo ddala. Kati tugenda okutuuka e Cairo ng'ennyonyi gye twali tulina okulinnya okuva e Cairo okweyongerayo, bannange ng'ennyonyi eri mu kusimbula. Ffe tuba tuva mu nnyonyi yatujja e Uganda tuuse e Cairo ku airport, tuyingire bwe tuti munda. Baddiya ngenda okuwulira nga bali mu kusoma linnya lyange. Jjukira ennyonyi egenda okutandika okuyita bapaasenja ababulayo, eba eri ku seeti nga bakumyemu n'omuliro. Basoma emirundi 2-3. Kasa basoma nga tebabalaba ng'ennyonyi yeesimbula teri kwerombo ate bagenda balinda essaawa kasita zituuka. Ngenda okudduka wonna wonna, jjukira olina okuva eno balina okusooka okucekinga wano olyoka ogenda eri ku kageeti. Bagenda okunkolakolakawo mangu okudduka otuuka kageeti nga bakaggadde. Nga baggadde kageeti. Omusajja n'alyoka ambuuza obwedde okola ki, obwedde oli ludda wa, nga tamanyi nti bambi ennyonyi gye nnalinnya yadireyinze. Ngezaako munnyonnyola ng'abiwulira nga yeekubira bula taata abakozi ababakola ku airport abo. Banaye bali abantu beeyagala babeera nga abali mu ggulu. Naye bino byonna okubeerawo nga kangeze nti nga leero nga nninnya nkya nina ekirooto kye nnafuna. Kati mmwe abafuna ebirooto n'ogamba ebyo birooto n'otabifaako mukwano, okuggyako nga tolinga ffe abaloota ebirooto ne bituukawo, okuleka nga tolinga ffe abaloota ekirooto nga bw'okifunye nga kigenda kubeerawo, okuleka ng'osabye. Bwe kiba kibi kituukawo, bwe kiba kirungi kituukawo, kasita okisabira. Nina ekirooto kye nnafuna. Kati mukudde engulu ne ŋŋamba ono nno mulabe ayina enteekateeka z'ateekateeka, ne nsituka nga Daddy Tom bw'atusomesa. Ne nsituka ekiro kyo ne nsaba, ne nsazaamu enkwe z'omulabe sitaani pulaani zonna ne nzikutula. Bwe bukya ku makya ne nkwata ebintu byange ebyali paakiti nga namaze opaakinga, ne nninnya ne ngenda ku airport. Kati ntuuka ku airport naye nga ndimu fiyeri nasaba yes, naye nga kirinze kuba nkimanyi nti ekintu kye ndoota kibeerawo. Kati nga ndimu era nafuuyiranga nnyo kagalo ne ŋŋamba tebakebera waneeno ebintu byange ne bagamba nti waliwo ekimiisinga. Awo ne mpitawo bulungi nnyo, kumba omulaba agamba wano oyiseewo, kati ate Cairo katulabe. Bw'ofunanga ekirooto kyonna mukwano osabanga ate va mu bino okwesabyasabyako ng'osabira mu bunafu, sabira ddala. Naddala ebyo ebirooto ebibi ebyo teweesabyasabya. Kati munnange era bwe natuuka bwe nti ennyonyi n'endeka nasiriikirira. Ne ntandika muli okuwulira nga nkankana. Naye nga mu kukankana kwange ŋŋamba Mukama nze sirina ssente. Jjukira ennyonyi bw'ekuleka olina okukwatayoko akasente n'okabongera basobole okufikisi nga bakuteeke ku nnyonyi ebeddako okutambula. Kati omusajja akejjira awo ŋŋamba biki kati nga ŋŋamba genda ali ansindika ali ku immigration. Nga ngenda ku migration nga bakeera travel documents zange nga bazimaliriza.
ng'omusajja ntunuulira naye ndoza ngalaba ntidde siyina ssente kozi nayinamuko ssente naye ng'ate ssente nazikyusizza nga ziri mu ssente z'ensi mwe nalindaga kati nga ze nnina osasulaawo ez'ekayiro sizirina nantunula bw'ati namala nangamba genda otuule wali nga tanyeza kintu kyonna nentula naye nga ndi mu kusaba ne mugamba Mukama kino wakindaze nkimanyi nti bw'obaako ekintu ky'obikkudde n'amaanyi agakijjawo gabeerawo ne mugamba Mukama nze gwange nagukoze gwakusaba taata kola ogugwo kitange kati gwe nnina ovanga ku muntu nga weemanyi gwe first ate gwe last oba kyenjogerako ekyo kitegera gwe first ate gwe last toyinayo muntu gw'osuubira kuyamba nayinako ssente ku akawunti yange eya banka naye nga kati neebuuza kati wano ngenda sasula ntya siyina banka nti eri mu ddoola ngenda sasulira mu ddoola nti naye mmwe nentuula ndoza wayitawo essaawa nga 2 omusajja najja we nali ntudde naŋŋamba ogenda kulinamu like 9 hours tugenda kuteeka ku nnyonyi eddako nga sibawadde wadde 1,000 nga sibawadde yadde 1,000 mateeka ennyonyi bwekuleka olina okusasulayo ssente basobole okuteeka ku nnyonyi eddako bo tobabuulira bo babeera bamanyi gwe waddira eyinze bansobiiyo naye ensobi yali ya ennyonyi gye nnalinnya okuva ku kisaawe ky'entebe kuba be baatulwisa munnange nga ntuula nninda 9 hours endala ssaawa 9 nga ntudde nga Mukama nnyamba essaawa zaatuuka nenninnya ennyonyi nenneeyongerayo nga sibawadde wadde 1,000 naye ndooza Mukama ayagala ndage ku bukulu bwe Mukama ayagala ndage ku maanyi ge Mukama ayagala ndage nti buli kimu kisoboka waali bannange luno olunaku terujjanga gy'oli olusabiranga nnyo ate buli muntu yenna yena bw'ofuna dream yonna weebanga dream mbi mukwano saba fe abamu buli kirooto kye tuloota kiba kituufu kituukawo bwe kiba kirungi kituukawo gw'osaba busabi n'ogamba Mukama tewabaawo omulabe yenna akirinnyamu kati mulimu omuntu ali eyo nga gwe gambaze na travelinga dde olwedde Mukama yaggulawo omukisa gw'okutravolinga teweerabira nti Mukama yaggulawo omukisa gw'okutravolinga naye ate ne sitaani tatudde teyeebaka sitaani teyeebaka Mukama bw'akusumulula olina okusigala mu Mukama kye bakuwadde n'okusaba okikuuma naki nakusaba kyova olaba nti abamu otravolinga omulundi ogusoose n'otambula Mukama naggulawo oluggi emirundi egiddako oba ogwokubiri ne bigaana n'oddamu obbegezaako ne bigaana omusamize bano abagenda ku basamize bwagenda ku musamize n'amuwa eddagala alina okiipinga nga addayo era omusamize bw'alaba ng'oluddewo okuddayo gy'ali munnanga alina waaseesa n'asobola okubaako ekizibu kyaleeta n'oddayo kati ffe n'ewa Mukama kyetufunye mu Mukama tulina kukikuuma mu kusaba tulina kukikuumira mu ye tulina kukikuuma na ssaala buli muntu yenna ennyonyi ng'ekulese kkiriza obagaana otya n'okankana n'ogamba ssente zange n'ogamba kakati ye ne boolese waka boosiibudde nti kati ngenze ng'oddayo bagamba nti ennyonyi yandese naye bannange mwe mbabuulire sitaani alina effujjo omulabe tatudde omulabe atuyiiyiza bw'oba ng'okimanyi nti ekintu kye wafuna wakifuna na ssaala sigala ng'osaba bw'aba mwami oyo nga wamufuna na ssaala nga tebyali byangu wamala omufuna todda mu bufumbo okusiisiitiriza simanyanga kusiiga bbata nga dadito muwaatugamba sigala ng'osaba sigala ng'onoonya Mukama wosumagiramu bw'oti omulaba agenda kubbako omwami oyo mutabuke kakananga biweddewo bw'eba bizinensi nga wagifuna mu Mukama wosumagiriramu bw'oti omulaba agenda kugiyingira egwe nze mbabuulira nze okutandika okutravolinga kyali kisa kya Mukama
singa teyali katonda saalisobodde kutravelinga. Mulimu abantu abamu nga gwe ebintu bye wabigoberako just weeks, abamu mwezi, naye ffe abamu munnange twabigoberako ddala nga twamalako abirira Mukama n'asobola okugyawo amalogo, n'asobola okugyawo ebyali bikutte, ne tutandika okulinnya ennyonyi Mukama enzigi n'aziggulawo. Kati bw'odda wano n'ozembeya n'otandika osiiga simanya nga peanut butter owa Daddy Tom obwo obugamba obwagala nnyo. Mukwano kyofunyeko kiyinza okukoma awo bw'osumagira. Omuntu ali akulemesa okutambula oba okutravolinga, watravolinga just not watravolinga, kati ayongeramu maanyi. Kale bw'aba agenze tajja kukola, kale bw'aba agenze kagwireyo eddalu, kale bw'aba agenze kakole sente kazimuyita mu ngalo, kale bw'aba agenze kafiireyo. Mukwano nga naawe Mukama bw'akuwa n'osigala ng'ogamba Mukama ono mwami gwamumpa, Mukama omulimu gwe wagumpa, taata gukuume, taata buli olaba walimu ng'akaganyiro mugamba taata wano. Kati n'oli yali akulemesa mu ntandikwa tolowooza nti walinnya ennyonyi, wamusinga nnyo amaanyi. Akyakutambulizaako amaaso, akyalaamiriza, akyalina by'asindika. Buli lwakulaba ng'olina levo gy'otuuseeko n'awulira bubi. Mulogo takyuka bw'aba nga tannayatuula kuva mu nsi ey'ekizikiza okudda mu kitangaala, takyuka tolowooza nti wamusinza amaanyi byaggwa, akyatrayingako. Beba badiya, ennyonyi ekuleka n'olwalirawo omusujja, n'olwala omusujja gwennyini at that very moment n'olwala omusujja nga tomanyi na gye guvudde. Kale badiya bannayenze kakobe wano eno, tujja kuba nga tetusinkana mu videos eziddako. Nsaba Mukama Katonda abankuumire nnyo atakuumira mpeera. Musule bulungi, musibe bulungi, mweraba.